Mbaniriza nateera ku mpewo zaffe eza Nyondo Media erinnya Nze Media. Akaseera kabadde kawanvu okuviira ddala lwe nasembayo okwogerako eri eggwanga. Olunaku olwaleero amawulire ge nkomyewo nago si ga ssanyu, weewaawo oboolyawo gigana ggwe agasanyu. Bizibu bingi bye tuyitamu ffenna mu nsi eno. Nojja ne weesanga nti abasinga okubeera nga bayita mu mbeera ezinyigiriza zikozingibwa ebintu bingi. Ekisokera ddala ng'omuntu mpulira ennaku ku mutima olw'ebyo bannyinaffe bye bayitamu ddala ku kyondo kya Buwarabu. In particular UAE, kubeera bwe nsinzidde okuba nga mbaweereza. Ntambula ekiro n'emisana mu ttuntu ne mu ttumbi, naye gye mpitiratira eyo bw'oba toli musajja nnyo oba toli mukazi nnyo, oboolyawo oyinza obutasobola kudda waka kwolwo olw'ensonga nti oba omenyese ogw'okutusa enteegateega. Olunaku lwajjo excuse me, nina ekifo ekimu kye nabaddemuko ne mbaako mwana muwala gwe nsanga. Talina byogera, talina wakusula, talina kyakulya. Naye nga yayingira mu ggwanga lino ng'azze okunoonya ekyokulya wamu n'okunoonya akasente akayinza okubeera nga kagenda kulabirira famire ye wamu n'abaana be. Ekisinga okwasa ennaku kwe kubeera nti abo bayita ababe ate be bamu abali emabega w'okusaanawo kw'obulamu bwe. Obudde bonna ayaggayagga, asula mu maziga, asiiba mu maziga, oboolyawo n'essuubi lyamulwamu. Ekintu ky'alina mu bwongo kwe kwejja mu bulamu bw'ensi eno. Weewaawo nga yandibadde last resort okubeera ng'omuntu omulamu atalina wadde ewalema ku mubiri gwe alowoozaako. Olwaleero nnyinza okuba nga nalabye oyo nga Mukama yamusobozesezza okunsisinkanya naye, nga maybe nze nnyinza okuba ekkubo eriyinza okuyitirako ey'ofuna obuyambi. Naye ate saasira oyo ali eyo mu biwompogoma atalina na ssuubi nti aliddamu okukwata ku ssimu ya smartphone regardless wa gy'ali, naye ng'ayita mu kunyigirizibwa. Lowooza ku mwana essaawa eno gwe basibidde mu kkomera olw'emisango gy'atamanyiiko mayitire, ng'asangibwa ku street, yalimbibwalimbibwa okuva mu nsi ye nti azze wano kuvuga nnyonyi, kukola mu woteeri n'emirimu emirala, naye ng'essaawa eno ali mu bwayaaya oba omulimu ogw'okwetunda. Bannyinaffe bangi nnyo batomedde emirimu gye batagirako okukola olw'embeera eyo gye tuyinza okuyita survive for the fittest oba eyonoonya ekyokulya. Bannyinaffe bangi nnyo bali mu bufumbo obutali bwetegekere olw'embeera y'ekyokulya n'enkusula. Naye ekyennaku bwe tuvaayo okwogera ku bintu nga bino mu kuyita okunoonya ssente, okunoonya views n'okunoonya likes. Nga Nyondo Media twasalawo okuteekawo emigongo gyaffe okuba nga tutomerwa ebyo ebifunfu, embooko n'ebirala, naye nga twasalawo okubeera ku mazima. Ekituufu tujja kyogera nga kituufu, n'ekikyamu tujja kyogera nga kikyamu. Njagala okusindika obubaka buno eri abazadde abatuzaala, bamaama, bataata. Abaana bali ku mawanga wano, bali ku Kuddungu wano basula mu maziga, basiiba mu maziga, naye nga mmwe ababakaabya olw'akasente kaabwe ke bakola mu musaayi
mu bulumi, mu nnaku. Naye n'akaweerezeeko omwana obeeko ky'omukolera, naye akomewo eka yenyumirize mu ntuuyo ze, mu maanyi ge, ne gwe n'okakwata n'okalya, oba oluusi n'owasaamu omusajja omulala. Nga ne kitaawe yamuzaala tosobola kera ku makya kumugulira yadde akasaati. Bakadde baffe tusaba mweddeko, kubanga tuli kitundutundu ku mmwe. Bwe tubeera nga tubonaabona, sisuubira nti musobola okubeera n'akamwenyumwenyu ku feesi zammwe. Naye bwe tubeera nga tuli basanyufu, nsuubira nti nammwe mubeera basanyufu. Abooluganda ku njuyi zombi, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, tubasaba mukomye effutwa. Katonda yatutonda mu nsi eno, ng'era ekintu kye yasinga okuteeka mu ffe ng'atutonda gwe mukwano. Teyali musiru okutonda omukwano wamu ne challenges ezichallenginga omukwano, wabula yatonda ebintu byombi ng'ekimu kye kikuyigiriza ku kirala osobola ogezaako okukwata ekkubo okkola ekituufu. Bangi tusanze okusomoozebwa mu relationships olw'ensonga nti tutunuulira nnyo ebintu ebya leero ne tutafa ku bya maaso. In the end ne tuwunzika nga twejjusa. Adaino sijja gendayo nnyo eyo, naye ndi ku kintu ekiyitibwa omukwano ogw'abazadde. Basewo ne bannyabo twabakola ki? Okutuuka okugamba omwana gw'ozaala gwe wajja mu ndaayo nti oba ofafa n'azaala omulala. Ddala ye yandibadde ansi y'okugamba omwana gw'ozaala. Muyinza okuba nga mulina obutakkaanya, naye nze ndowooza mu nsi eno nti ffenna tuli basobya, ate emirundi gye tusobya Katonda teri agimanyi. Naye Katonda asigala tuwa omukka ogw'okussa, kubanga alina essuubi era alowooza nti enkya onoomanya ensobi yo ne weenenya, kwa buli kadde oluggi lwe luba luggule. Tusobya okuva ku makya lwe tuzukuse mpaka lwe twebaka, naye asigala kyatuwa ekirabo eky'okussa kye tutasobola sasulira yadde omuwendo gw'ensimbi oguli mu nsi eno. Njagala okuweereza message eno eri bakozi bannaffe, era nga ngenda kusooka ne be tukola nabo mu field ya social media. Tetulwana nammwe, wabula twavaayo nga mmwe bwe mwavaayo okugezaako okuweereza eggwanga. Emikutu gino ba platforms zino tuzikola okugezaako tuusa eddoboozi ly'oyo atalina waasobola kwogerera oba atalina busobozi bujja mu kamera. Teri alina kigendererwa kya kukola ntalo, kubanga in the end ffenna tuwunzika na bisago, obulumi ku mitima wamu n'okuluzinga obulamu. So basebo ne bannyabo temuli ba kitalo, ate teri asinga munne, ffenna tuli ekintu kimu. Buli omu ali mu nsi eno okunoonya kuba bulungi, naye ate Katonda yatutonda nga buli omu aliwo okuyitira ku munne kyagala oba kigaana. Ojja kumpalana leero, enkya onneetaage. Nja kukusobya leero, enkya nkwetaage. So mbasaba tukakkanye amalala, tukakkanye obusungu, ne tukulembeze obumu, kubanga Katonda buli kintu kyakituwa emirundi ebiri, nga kitegeeza omukono guno gwetaaga guno n'okugulu kwa kkono kwetaaga okwa ddyo. Nti bwe mba nina eriiso limu eriraba ku sayidi eya right, nnyinza obutasobola kulaba ku left, oba olyawo bwe mba nsala ekkubo ne bankoona. So Katonda yali mugezi ekimala okubanga atonda ebintu nga byenkanankana. Nabwe gutyo naffe abantu buli omu yeetaaga munne. Oyinza okuba toyagala mmedi, nati lisiti mu ebyo byakola, gyamu ebirungi obisheyalingira abantu. Tosalamu gwe kyoyagala olw'okuba onoonya likes oba onoonya obusente bw'ogenda okulya enkya buggwewo. Nze mmedi tusooka okumpalana oba obutanjagala, nati sitambuza message gye nfulumiza nga bwe ngifulumiza, kubanga ndowooza nti bwe mba nvuddeyo ne ntuula mu kamera
mbanziza olw'ensonga eyo gye ndabye nendi ku mutima nga ndowooza nti njogerera oyo atasobola kwogera, oba oli awo kasiru, oba oli awo kiggala, naye nga atasobola okulaba ekifaananyi na interpreting kiki ekiri mu kifaananyi. Nkiddamu, ba media personalities abali ku Ddungu wano mu kyondo kya Buwarabu United Arab Emirates, temuli bakitalo bataata ne bamaama, mukakkanya amalala. Eno kamera enkya bagitwala nga nze ngenda okugulira amazzi, akamotoka mwentambulira enkya kagwe ku accident, ago ogenda okunziza ewaka, bansiba enkya nga gwe gwe neetaaga. So nsaba tuggyewo obukuubagano wakati muffe, tukole omulimu ogulimu omukwano. Bwe mba mpositinze gundi tondaba bubi, nze ndowooza nti ffenna bwe tukolera awamu industry ya media ku kyondo kya Buwarabu wano esobola ate okubaako we tuteeka. Enkya ne babaako we bampita ne ngaamu mwami gundi mukyala gundi yayimirirawo ku lwange ku nsonga eno nga ntuufu, so mba muntwala muntwale naye. Njagala okudda ku bannyinaffe ne bassebo abanoonyeza abantu emirimu. Banaye obubbi bususse, mukyuse mbaswiti, obubbi bususse, era nga mmwe abaviiriddeko okubanga ekifaananyi ky'eggwanga Uganda kifa. Gye buvuddeko emabega wawanikanga fulaga y'eggwanga Uganda nga n'omuzungu n'omuyindi agyegomba. Essaawa eno ekifaananyi kye tusiize kisinga n'ettaka okuddugala olw'ensonga nti tukulembezza embeera embi n'okwagala ennyo ssente ku bannaffe. Nze ndowooza nti singa oba okoze ekituufu ne bw'oba oliddeko katono, omuntu oyo gw'okoledde ekituufu asobola ogezaako okukwata ekkuba ate okuteeka ku kisingawo. Sijja gendayo nnyo naye basseewo ne bannyabo mweddeko. Njagala okusindika obubaka eri gavumenti y'eggwanga Uganda. Amawulire mugalaba, ab'ebitongole ebikessi, ebitongole ebirwanirizi by'eddembe bingi nnyo, bwe ntandika obimenya nsulawo. Ne tubasaba bassebo ne bannyabo, obubaka nga buno buba bubatuuseeko temwebikka mbikunta kubanga abatalaba oba abatawulira. Enkya omwana wo gw'alowooza nti otambulira mu mmotoka ey'ebbeeyi ya bulletproof, nze ngenda omununula mwana ng'amazzi gamutwala. So temuli bakitalo, ffenna tuli ekintu eki. Tusaba obubaka bwaffe buba bubatuuseeko, ffe tetwetaaga ssente zammwe, wabula tuba twagala muyambe oyo adde okwaba obwe naddala ng'ali ku kyondo kya Buwarabu wano. Baana bangi bafiiridde ku Ddungu wano, abamu tebamanyiddwako mayitire, naye ng'oba oliawo families ziba neetegefu okuzza abaana baabwe baziikibwe okwaba obwe ne mubamu omukisa ogudde eka. Tubasaba mukyuse mu nkola eyo. Njagala okusindika obubaka eri Civil Aviation Authority, ekitongole ekikwasaganya ebyentambula y'ennyonyi mu ggwanga Uganda Entebbe. Yenna bwe kikwatako tubasaba mukyuse mu nkola y'ekisaawe muvumaganya ekifaananyi ky'eggwanga Uganda. Obubbi bususse, obufere bususse, obuteekateeka obutalina makulu bususse, n'ate ebyamakulu ne bye bayita nkoto. Abantu mubabuulire ekituufu era mukole ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa, kubanga buli mukola ekituufu eno gye tujja tuba tutunda ggwanga Uganda. Njagala okusindika obubaka eri Embassy ya Uganda. Complaints nyingi ezijja gye tuli ng'aba media. Nakola passport yange na apply nga tebanziramu. Naffe tuba tetulina byakuddamu bantu, kubanga si mulimu gwaffe okuupdating eggwanga oba bannayuganda kiki ekigenda mu maaso ku Embassy oba mu ggwanga. Kuba tulowooza nti Embassy yonna mu ggwanga mweri
eggwanga liba litudde. Tubasaba buli akwasaganya communications yenna agezeeko okwacting accordingly. Era omuntu bw'aba azze ku embassy okubaako bye yeebuuza ku passport, bambi mubawe services ezeetaagibwa. N'ekirala, system eya passport application online at times going off, at times information neegaanibwa omuntu gy'aba ataddemu. Tubasaba mugezeeko oku-updatinga system eyo such that buli omu waali asobola ogezaako okwateeka okufuna service. Kuba bangi ku ffe tetunaba ku-updatinga passport zaffe, naye ng'ate the easiest way ey'okukola oba ey'okukozesa, that is applying online. Bino tetuli mu bbalagira bassebo oba batumu oba bakomandinga, wabula tugezaako okuteesa ebirowoozo bya bannaffe abo abatasobola kwogera naye ng'ate bayita mu mbeera y'emu, oba oli awo naawe ali ekyo bita. So katusuubire nti tunaafuna response eri positive okuva gye muli. Njagala okuwunzika n'abaana abakola mu nnyumba ab'obuwala ba house managers. Tuze tukyogera ne tetujja koowakyogera. Bangi ku mmwe mulina challenges ez'enjawulo ze muyitamu ezoogereka n'ezitasobola kwogereka. Yes, challenges zigwawo miscellaneously, naye muba mucommunicatinga. Mugezeeko communicatinga mu ngeri ddala esobozesa omuntu okuyamba yenna gw'oba otuukiridde. It may be me asobola okubeera omulala. Kuba kibeera so challenged okugamba omuntu nti bannaye ndi mu nnyumba abaagala kunzita ABCD, naye ng'ate ebikwatako obisirikidde nawa gy'oli osirise, ate n'ota video nga munno ali ku kisaawe agenda kulinnya nnyonyi watya ng'alina pressure n'akutukiraawo. Mu bufunze mulekeraawo okufulumya information eri false. Mukendeeze kuba bye bimu ku bintu ebigezezzaako okuba nga biyinza okuba bye bimu ebiviirako okubanga rejection za visas eri Abafirika, naddala ffe bannayuganda nze kyemmanyi, amawanga amalala simanyi, era ababoogerera bajja ku updating ensi zaabwe. Njogerera eggwanga Uganda kuba mwenva era mwenzaalwa. Mulekeraawo kutambuza amawulire agataliiko mutwe n'amagulu. Mutambuze ekituufu, kubanga ekituufu lwe kitambula n'oyo yenna abadde akola ensobi emabega waakyo ndowooza nti atereeza. Nja kudda nate olundi nga waliwo ensonga endala oba oliawo ezisooka ku zino, naye leero nja kukomaawo. Nsigadde nze Media, Nyondo Media, wiike ku kamera. Taata bwe nakusobya ntonywe ninga taata saagala kubba sente zo, saagala kutwala sente. Taata ebyo sente obimanyi, mbedde naawe ebiseera byonna nga nkola sente bwe mba nazeera n'enzikozesa ebyetaagisa. Naye ddala taata essaawa eno n'ongamba njagala kulya sente. Taata sisobola kulya sente, ndi mulwadde, naye ndi mulwadde. Nema okufiira ku mawanga taata, neeno najja nze kunoonya sente. Era olaba n'ekiseera kye mmaze nga sikola nga sibagamba, saagala beeraliikiriza ne bannange kamansaasiro. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriraanyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku +97 432 861 861 obajja ku office safe Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka, office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi Metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono, ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.
billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kyale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaga M9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.